Lino ly'eggye eryasindikiddwa okulwanyisa omusujja gw'ensiri mu ggombolola 11 mu disitulikiti y'e Bugiri nga bafuuyira amayumba erudda eyo. Bugiri y'emu ku disitulikiti eziri obubi mu ndwadde y'omusujja gw'ensiri era nga y'ensonga lwaki y'emu ku ezo ezatandikiddwamu okufuuyirwa nga n'abasinga okuyiikirizibwa be baana n'abakyala ab'embuto. Omusujja gubaire waigulu ino imbaire ku butikitiki 76 buli ku 10 nga balwala misuuda. Buli mwaka infuna abantu 226 ababa n'emisuuda. Wadde okufuuyira kwatambudde bulungi era nga amaka agali 47 ge gafuuyiddwa n'eddagala erirwanyisa omusujja gw'ensiri, waliwo abamu abagaanyi. Salimu Butoto, omu ku babadde ku mulimu guno, agamba nti abamu obwedda olubalengera nga baggalawo amayumba gaabwe nga babulawo. Osangawo obwana buto, obwana bukugamba ffe maama agaanyi era maama taliiwo. Onnanyini maka obeerewo olabe nga batabula eddagala, bakkirize bayingire bafuuyire, osayininga akakaada ako nga tusobola kusayininga oteekeko ekinku. Abatana bafuuyira bagyera kuteekako ekintu tebafuuyidde kubanga ekikijja kutuyamba okukomawo nga tubanoonyereza abo amaka gaabwe gye batafuuyidde tulabe engeri gye tusobola okubatuuka. Minisitule y'ebyobulamu ng'ewagirwa ekitongole ky'ebyobulamu mu nsi yonna be bawoomye omutwe mu Kaweefube ono okulwanyisa omusujja gw'ensiri mu ggwanga kubanga abantu 320 be bafa omusujja gw'ensiri buli lunaku.